Nze Judith Kawes namulema nkwaniriza kujja media ensibuko y'amazima olunaku olwaleero nga bwe nabasuubiza tutugenda kubanga n'abantu aba inspiringa abantu abali eyo kyatambuliddeko mu bakyala olw'ensonga nti abakyala b'ennaku zino babatuuma amannya mangi naawe otuula n'ogamba bannange ono ddala yakwasaganya kino n'abeera ng'akola kino n'abeera ng'akola kino n'abeera ng'akola kiri kale olunaku olwaleero nkuleetedde omukyala abatandikawo Bukedde mukyala w'amaanyi mukyala mukozi akola program eri sensitive nnyo bw'otunuulira obulamu bw'omukyala akeera kuva mu buli ssaawa nga 10 okusobola okukwata eyo program wabula ate takomaawo mukyala muzadde alina n'ebintu ebirala byakwasaganya ye Dora Namala gwenjogerako era nga akolera program ekyenkya ku Bukedde TV 1 tambula nange nga tumanya Dora yandi bannange ali smart webale kusima Dora nsanyusa okulaba nange okusanga Judy oli otya gyendi mukwano oli fine ndi fine webale kola bannange tugezaako ntogezaako kolera ddala yes twagala kufaanana naye si byangu kolera ddala tozikiza Dora ng'olabika bulungi laya kisa kya Mukama kubanga ate oluusi engeri gye tutawaana oluusi olwana okugamba ddala ddala nze ndabika bulungi owa bize buli ssaawa nga tewa budde bumala so kiba bwe kityo alhamdulillah olinga eyakava mu nnyonyi leka ate kulimba nedda gwekyo weetunulira okuva waggulu paka wansi olwala webale kusiima yes ogambye obeera bize nnyo ya waliwo obulamu bwe bukusoba nako nga oluusi tewalina ssaawa mmeka bw'okola bukozi ky'olina kukola ya bwetyo wetulaninga obulamu bwaffe okay abantu baagala okumanya abali kujje mu media Dora yani tukoma ku kimu kumanya Dora Dora Namala ow'embwa Dora ono yafubutukawo okujja ensi okumumanya Dora ono ensi okumumanya ndowooza nagamba destiny like ntuko za Mukama ntegeka za Mukama nti n'okugenda ku TV era like Mukama ye yakikola sigamba nti nakera ku makya ngamba kakati ekyo kingenda okubeerako kingenda okufuna kingenda okuba ebintu byekola byokka era nenesanga nga ndi ku TV bitya Dora abantu bazibuwalira okufuna omulimu munange ogwa TV nze omulimu nagufuna nga nakamala university bwenti nga nakamala ebibuuzo olimba bwe nali nakamala ebibuuzo bwenti ndowooza namalanga ku Lwakutaano ku weekend olunaku lw'Esande waliwo mukwano gwa dadi wange gwe baasoma naye yakyala ewaka nange no nali simulabangako bwe yakyala ewaka nfe baali batuyigiriza okubuuza era nga bw'otabuuza mama bakola bwati eriiso olina okubuuza olina okulabikako ng'omugenyi ayingidde kati ekyo kyali kyatukuliramu era navaayo ne mbuuza omugenyi aze tata wange n'agamba eno nno muwala wange hano yakamala ebibuuzo abadde awo Makerere abadde naasoma mawulire kati kumbe mukwano gwe gwaleese ate ali nnyo mu byamawulire namugamba mawulire ate ekyo kyangu kati ku Sande kumanda ajje bwatyo bwe yagamba mukwano gwe kumanda ajje mukwano gwe yali akola ku Vision Group mugamba ajje ku Mande era ku Mande najja nali nyina n'obuviri bw'ensibye bwa bakampasa baganda bangawo ne bantegekategeka tumutegekeze engoye zayamba ati zisobola genda eri gye bamutwala sisita wangawo ndaba akeetalaawo sisita wange omukulu kati yalina ekooti awo n'agifuna gamba ono talina na kooti engoye zayambala za bakampasa kati agenda kwambala ne kooti ne badesigninga ne bagamba ati ko neno sikati empanvu ezize nnyimpi buli ssaawa ne bampa sikati empanvu ne babintegekera oli muntu wa mmini nzagala nnyo neyagala nnyo nze ng'omuntu ate leero ng'oyambadde bino ebiwanvu wayiroza olunaku lwakedde bwe luti nange njagala okulaga ekirungi kye nnina ku mubiri setya kulaga kyenina ku mubiri gwange I like my legs yes njagala nnyo magulu gange my dad when twalinga tukulanga gamba Dora kala alina amagulu amalungi naye lwaki agateekamu ezo engatta empanvu tata nga tujja tabitegeera ate bwe tuwateekamu engatta empanvu olaba ate nga agoonoona so kimanyi amagulu go malungi era ngaagala ekirala njagala nnyo emimwa gyange yes naye omwana Namala bannange
Yes. Olimba. Yes, jaganye mwajange. Dora. Wanja. Ani yakugamba nti emimwajo mirungi. Njira basiri bobinya ate nga bwandi ogedde. Sha. Era kale mukaba atuenda round osobola okutula n'oyenda. Yes. I love my lips. Ekirala. Ekirala njagala omuntu ono ali munda. Munda mugwe. Omuntu ali munze simulabangako nange oluusi mwewuunya. Omuntu oyo tujja mutuukako. Yes. Tudde ku bantu bano. Tukomye wali. Saagala kubuka. Tukomye wali. Bakutegeka. Bantegeka tusuze kati lwali lwa Sunday omugenyi lwe yajja ne baŋŋamba enkya ajje kati bantegeka kawungeezaawo nali ngenda kuna out nalina boyfriend wange saagenda nalina walina kituufu nalina saagenda naŋŋamba ati tugenda genda out oba bagambye nti no bagenda kutwala kufuna mulimu awo naddayo ne bantegeka ne tusula nga tusabye obudde ne bukya baali baneetaga ssaawa 3 zigenda okutuuka nga ntuuse ye yansangawo nga ntudde ku reception we yandaba nagamba kanzije namala nakomawo nagamba jangu nantwaleyo omwami bamuyita John Kakande mukwano gwa dadi nantwale wa John Kakande mukatini nnyo mukwano gwa dadi akyaliwo ku vision akyaliwo yani bamuyita Ronnie Kijambo basoma bonna. Okay, yes, he's a very quiet man. Bambi. Tayogera. Otuke wa John Kakande. Kati otuke wa John Kakande. Na nintula bulungi nnyo. N'okubuuza fe batugambira namubuuza bulungi nnyo. Ne benda bebbali awo ne mbabuuza. Tobuuza ko muntu omu. Wemala babuuza wali omukyala Helen Mukibi naye yali bbali awo. Kati nambuuza osimye mawulire konzi yesebo. Nagamba internship obadde ogikolera wa? Nimugamba nagikolera ku Super FM. Angamba okay. Osobola ku reportinga ki? Nimugamba kyonna kibampa nki reportinga. Ya kati mukyala Helen Mukibi yali wali nga awulira. Nagamba gwali muganda gwe koze ndi muganda nedira nambwa. Mbwa? Mbona jeddira. Mugamba bajeddira. Kino dira ndi muganda. Kati era ekyo kyenzijukira ku Helen Mukibi kyasooka okumbuuza. Ayo muganda oyo simanyi kati kino kiggwa nangamba mwami Kakande jangu enkeera otandika okukola era mwami Kakande nkwebaza tiyandawutinga ndowooza alaba confidence yange tiyandawutinga tiyambuuza bintu bingi kati oddayo waka ningamba mzee nti bangambye ntandika okukola lindako ng'otandikidde mu ku reporting oba wagenda straight ku reporting wasooka ku reporting nakwati mpandikira mu New Vision yes nakola mu New Vision mu myaka ng'ena nali nawandikako bansokeza mu court nga reportinga court obulamba field wa busango otya nze mbwagala like omanyi olina okuba ne mindset etegera ebintu nga bitambula buli wafuluma abwereeyo waliwo bingi ebikulaba nawe byolaba buli wasigala mu kifo kimu tolaba yes kati nze bansinikanga mu field naye nga bunaku nfuna opportunities wano ne wali nga ogenda okena okulaba osanze omuntu jangu oli wa New Vision jangu njagala okoleka story kakole nakuwa sente wakuwa sente ka story ne kafuluma era waliwo omukyalo omusirimu erabira amuyita Sarafine oba akyali luddawa namusanga ku street nze nga nfuluma ne ngenda ku street nengamba edduuka nga lirina engato ennungi bannange era bakale engoye ze batunda oba nanzikiriza okukuba ebifaananyi bye mukoleko story nga nkyagala nga tebankaka kati Sara bwe yandaba nga ndaba ali stylish bannange engato mpanvu nga byali byenjagala nimugamba madamu musobola okukolera ekintu ekirungi yakkiriza nemukolera story yali ayakava na Bulaaya eyo yali abeera UK yuza bbawe nga bamuyita Finn nemukolera story n'asanyuka ebintu ebimu ebyanyumira mu field bwe yasanyuka yampa ku sente n'agenda n'addayo yasiima nno bwe yadda ndetedde makeup andetedde engatto andetedde biki ndowooza ategeera ebintu byange afuka eddala bamukwano ne Sarafine mpaka nakati yes okay Dora tutunuulira obulamu ng'otandise okukola ku TV yes if I'm not mistaken mwe mwatandika programu ya Ekyenkya yes Ekyenkya kya Bukedde Ekyenkya ffe twakitandika nina okutwala ku mwami yalaba ekirungi ekiri mu nze kyemudde nkugamba nti byajjanga byekola byokka manje mu New Vision nga ntudde twakolanga naye bamuyita Patrick I'm forgetting Ogwanga Patrick Ogwanga nagamba Dora what are you doing here you have a nice voice you can work on TV nomugamba really nagamba yes nakyogera omulundi ogusooka ne wayitawo week bbiri nga sina kye nali nkoze nagamba Dora I told you you can work on TV have you done something yali ayogera luzungu etayogera Uganda I go look for a lady called Hadija Nabukenya look for Hadija Nabukenya nimugamba oh okay
nesigenda nezidamu ne musanga mu corridor nangaba have you seen Hadija nimugamba no go to Hadija, she's there right now, genda look for her. I don't know ngamba bana ikangene no mukazi bintu bya ddala biri serious. Yes, nezuka nnonya Hadija nimugamba Hajati mbadde nzze kulaba namusanga kirira nagamba ninagenda gali ali nyimadala atenga yayambuka mu New Vision nimugamba bano Hajati ojja kunsuba abo otompulirize simanyi kyava ekigambo ojja kunsuba abo otompulirize ng'olwo kitegeddeko nti banoonya abakozi nga tolina kyomanyi oli ku kigambo kyonna era abantu tumanyi olulimi lwe tukozesa mu bulamu bwaffe nimugamba Hajati ojja kunsuba nno otompulirize tekyamuyisa bubi n'aseka nakyogera jokingly ng'asaga nagamba kale ninda so nakira wansi nimulinda bwe yavaayo ningenda nimulaba namugamba Hajati nze nno njagala kola ku TV kyekindeese wano bwentyo freely nagamba TV gwe ddole New Vision mwogera Oluganda koze nga lwaki nze njogera Oluganda gw'oli Muganda yalina omwami Mark Walungama ng'atudde ebbali awo naye yali bali babbosi baffe ebiseera ebyo nange nga mugamba Oluganda ndumanyi oli Muganda koze ndi Muganda weddira ki tineddirambwa akabbiro kiyaka nagamba akabbiro kidde kyuma kyambwa bakiyita kidde naye muwera banne bwe tuba tetuwera naye abaliwo balikiriya mulinga bameka abaliwo balikiriya kale Emmengo mukola ki Emmengo tuli bakongu tetukola mulimu gwonna yes banna balina kuba ku ntebe eri ennene nakutwalayo tujja kugendayo maaso yes munange nga kati nga Hajati ajja ngamba mpisaamu nga baŋŋamba naye oyo anaakeera oyo ne mbagamba nze nga lwakisikeera njakeera nagamba kati waliwo programu empya bagiyita kyanca ogenda gikola oba nakola nani waliwo omwami bamuyita Siraje Kizito nze nga simulabanga nako Siraje Kizito jjukira nabeeranga eri nga gyempandikira amawulire nga mwami Kizito bawandikira wansi eno mu Bukedde print ne ngamba kale ne baŋŋamba tutandika ku Monday ne ntandika okubanga neewunya ne gamba Monday tebampadde nakadde saanyega naye ng'omutima kye guŋŋamba tebampadde nakadde kwetereza waabyo sadda mu birowoozaako nadde ewaka weekend yonna nga nsiba mu ndabirwamu yes ngamba muli mukyabasibula banyabo mwasi mutyabo nange mugyebale nga neeyogeza nzekka nenegayira mu kisenge mama nga bannaye tagwa eddalu kati ndeko ngolo wabagambye obanga tonnabagamba buli baagafunye kati nakwawe ebbiri ezaddako nga sikyategeerekeka mba mulirwamu njogera nzekka netunula nengamba kinaakola kati tujja kukola I practiced my way nga saalinda muntu kunyamba naye nga nali sibeeranko ku TV olunaku lwakya ku makya ku Monday by the way sikunyumiriza nti olunaku bo muweza kuba erugogo wali nali ngenda kuba omu kwabo abagenzi oddigida kubanga omupiira gwali guggwa alina bakwano bange banneeze ekikosi naye saagenda kubanga nalina okukeera ku makya programu gye bampadde era neebaka mangu mba neebaza saa 6 nga mpulira bagamba bamuzikubye abantu yes ayi twali tugenda natuula mu maaso kubanga nze njagala nnyo mu maaso olabira obulungi ebintu ebikusanga ebirungi era nali ngenda tutuula mu maaso oli mulabi wa mupiira nalina bakwano bange bagulaba so nga mbeera nabo nnyo yes kati olunaku munaye nga muweza kuba saddamu kwebaka bulungi paka ssaawa nga 9 mandi yange obudde bukya nga nina okukola show najja ku makya bulungi ennyo nga maze okusabako mubba mweza kuba mikwano gyo tebaafiiramu mulimu abaafiiramu waliwo ne mukwano gwange twasoma naye Makere yali akola mu Stanchart naye yafa waliwo gentleman yakola ku ebiseera bye baali bagiyita Vision Voice kati XFM yafe naye yafa kati ofuna amawulire ago nti banno bafiiridde eri ate ng'otandika okukola enkeera yantiisa nnyo omutima gwakya nnyo kyokka ate tewali budde bukulinda ottereere neŋŋamba kale kawekitibwe kiri naye twabikola amawulire bwe bati ku makya nga tuli ku show nakajjudde musaayi that was a bad day naye twatandika ekiwomanya twatandika yes netukola tension yali amaanyi basooka ne bampita olubuto nga lutandisa okuntokotanga sawa nga babalainda kiika bbiri tutandika esho olubuto luntokota neziruka mu tooyi ne banona ne baŋŋamba te kati akola ki mu tooyi widda ng'ali wano musajja nakonkona mwamiseerunkuma nakonkona nendemerayo
kati bwe nalemerayo naggulawo nagamba tudda obudde bugenze countdown etandise nengamba kale kamala okuba perfume nemagamba ati perfume ali agenda ogiwulira naye abaziba kali tiga ntidde esooka ng'olina ekikangabwa ekya mikwano gyo ate nga lwe lunaku lw'olusooka ku mulimu kati nga byonna tobitegeera ate nyina okukola bakusokoolayo mu ttoyi gye gwegenda okukola naye yeyimiridde dda wali amisiraje bannaye nenvaayo bwe navaayo nenzija bannaye twatandikira mu mbeera ng'eddoboozi lyange ndeekaana bagamba kiki ekyo yalinga ali ku rediyo shibu yaggwa sibo abantu bayekerawo omuliro waleekaana kyo yalinga ali ku rediyo munange eddoboozi lyange liri waggulu natondebwawo entyo ne muwala wange alitutte bandikodingira waggulu nnyo tekineetaagisa kuleekaana okumpulira oba ojja kumpulira bagamba oli wakalaaca kituufu era sikiwakana ekiryoke bwe butonde bwange it is very okay. Okay, Dora, omaze ebbanga ki mu mulimu guno ogwokola ku TV? Kukola ku TV, Bukede TV yatandika 2009. Tandika 2029. Awo ne beetegeka bakama baffe tuyingira 2010 ne batandika ekyenkya. 2010 kati bali okuba 2010. Myaka kigende. Show ezimu ku program eziruddewo era twazitandika abalala ne basooka ne bajerega ate kati naye bakoppa. Yes. Challenge ki z'osinza okufuna mu mulimu ogwo? Challenge zensinza okufuna judgment. Abantu bajajinga nnyo ne batamanyi. Oba tolina buvumu oyinza okubawa obudde naye bw'obanga omanyi ky'oyagala omalako. Kati nze sibawa budde. Twogere ku bantu abo abajajinga nga bw'ogambye. Otera ogendako ku Facebook. Dora kino, Dora alabika bubi, Dora tanyuma, Dora biki. Ate kakati tebamanya nti ate show gye nkola si beauty show. Era oba bampa omulimu tebanoonya Miss Uganda. No, abamu bakyerabira. Tuli mu bifo ebimu lwakubanga tulina bye tukola ebitubeezaawo kati ensi eba eyagala okola byonna by'oyagala. Like kwe nkugambye njagulinga ebintu bingi nnyo. Sometimes oba we bikuwabako. Yes. We bikuwabako bw'ofunye time n'otereeza. Yes. Naye nga sikulira ku pressure y'abantu naturally. Tolina we watuuka omanyi abantu baffe abo. Bayinza okuteekako amaanyi negative energy eyo n'ekuyitirirako. Tolina we watuuka n'oba nga oli mupya mu kyo, Dora mubi tanyumira ku mpewo takola ki. Ebintu ebyo tebirina engeri gye bikuaffectingamu. Not really. Tebinkosa kiri awo sagala kulimba. Cause manyi kye njagala. Nze ng'omuntu obwongo bwange bulowooza kirala nnyo. Nyina ebirooto birala nnyo bye like ndoota ebintu bingi nja bigamba maaso bye njagala okukola one day. Kati ono ayogera tamanyi kye njagala. Obulira. Kati we mbanga ndi mubi kasita nyina banjagala. I have a beautiful family. Banjagala. Basati bange banjagala. I mean, twogere ku bigambibwa. Kitegeeza nakubadda paasi. Wazaala bana bandi mubi. Nakubadda paasi. Sakati webyo. Okay, Dora. Twogere ku bigambibwa nti tokolaganika naawe naddala ku mulimu. Oli wattima, olemesa bano opportunities. Tosoboka, toli mukazi mwangu kali mu njogere nnyangu. Okay, tusookere ku ggwe. Nkola naawe. Golaba ki? Sooka naawe wawe ekifaananyi kya Dora cause tubeera naawe nga tukola. Yes, ekifaananyi kyo gye ki? Anti kati abantu baffe abo nze nkulabako kaseera katini. Ate oba oli awo tetugwa mu bintu byebimu. Kubaako k'omumanyiko era waakiri. Ali bize ku bintu bye. Dora gwe mmanyi kyayagala aba akyagala. Talingiriza bitamukwatako. Okay, kakati abantu kati gwe nofuna akatime n'ondabako kati ate bo tebandabirako ddala abajajinga. Ate nze ekikula kyange ntunula nnyo mu muntu kyali okumusemberera. Okay, ndinda ko kadde mwako. Ntunula nnyo mu muntu kyali omusemberera. How?
ndi muntu atwalibwa omutima nti ebikolwa byo bijja n'omutima gwo kati mbitunuulira nnyo nkulinza nkulaba like mwaka nga gumu nimanya nti oyo sitasobola kuba mukwano gwange mba nkimanyi muli cause nange nyina abantu benjagala okuliraana yes nze sikiriza muntu ayitira muntu kuwulira bubi nti talina kyali nze sikiriza bwekyo number one ekyokubiri sikiriza muntu alowooza nti byayagala by'olina okukola no way nyina byenjagala nange okukola gwe tosobola kunkakka kukola by'oyagala ate nemba nga mukama yampa osimanyi oba kirungi oba kibi nti manyi okwogera bwempulira ate nenkugambira ddala awo wennyini tonyigirwa mu ttooke kati eyo challenge eri abantu abasinga nkola balina abantu bangi abantu abasinga batya reality abantu abasinga bakweka kye bali babalaga birala 80% abantu abasinga pretenders abantu avaayo nga waddala nga byayogera bikolagana n'ikyali batono mu nsi yonna abantu abasinga misota abantu abasinga bayita mu banaabwe abantu abasinga bagamba abantu nti babagala nga tibabagala nze sisobola kugamba nti nkwagala nga sikwagala sisobola kati yenze kati olwa karakita eno gye nnina batono nnyo abantegeera naye abantegedde abatono basobola okuwulira Dora obulungi bwe n'ekyo kyali mbalina bakyali bange mbalina olimba mbalina mu biseera byo eby'eddembe bakyalibo mubeerako obwa tugendako out then nsobola bayambako mubatawaanya emotionally ndi muntu mulungi mu kutereeza omuntu omutima singa aba aweddemu amaanyi nga bwe nagambye sagala sikiriza muntu amalamu muntu maanyi sikiriza muntu agamba nti ekyo tekiriba sikiriza muntu alaga munne nti ensi eggaddewo olw'okubanga alina kyalimu kyayitamu ekitali kirungi kati ekyo kirabo nti nkikozesa okuyamba abantu abamu okudda abantu abamu bamanyi nti ensi yakoma naye nga abantu society emuleetedde okuwulira bwatyo Dora baba toli kubukedde okola ki baba siri kubukedde ekisooka obudde mmala ne famire yange yes mbawa mu time then obulala mbwewa nnyo newanye obudde nze nga Dora obulete essanyu ku mutima gwange ekyo essanyu ku mutima gwange kyekinyamba ogenda maaso buli lukya awo wennyini abantu webeebuuliza Dora Dora maama yes tumulaba mwaka ku mwaka akeera ku TV zigenda okuwera ssaawa 12 Dora nga yatuuse dda Dora abaana bano bakwasaganya otya abaana bange olina batwala ku ssomero olina okukeera ku TV ate ke kaseera ke kamu mande ku mande ate nga byonna mbikola like siri mukazi munafu kyosagala kulimba ate mukama yanyamba ninamu speed sisoba simanyi kusooba era ndowooza muntu wangamba nti soobamu kiyinza okunkaluubiriza simanyi kusooba kwewalula so kati manyi okukola ebintu ebimu ekisooka osobola ne programu yo ng'ogimanyi nze nzuukuka ku makya ssaawa neziringa 10:00 nzuukuka ku 9 nensaba nenzirawo essaawa ng'emu n'ekitundu emu nenzuuka ku ssaawa 10:10 awo nentandika okwetegeka abaana mbajjayo speed nabo ne mbagamba batatu banaye bwakedde bali basatu yes kama mblesize n'abaana basatu yes bakimanyira koze ebintu tugenda obikola nga twabinyumiza nako nti banaye kyonna kibi netusaaza ffe bwesi zituyimuka nga bawulira nti banange omuntu asoba nagenda kundetera obuzibu nga bawulira mbategeka olwo dadi aliwa mbategeka dadi waabwe sibeera naye twayawukana oli single mother twayawukana naye oli yes Dora yeah kyoyagala okungamba okwasaganya ebintu ebyo byonna abaana bo obeera nabo wekka yes abaana bange okuva wenda bazaala sina lunaku lwesiba n'abaana bange okuva nga bavudde mu lubuto paka we bali kati ekyo sikimanyi kubanga bazadde bange bankuza tebantanga paka kati tekyakuleetera obuzibu okusalawo okwawukana ne dadi waabwe kyantwalira bamami ne dadi kyantwalira ebbanga okulowoozaako saakikola out of the blue nalabanga ebirooto byange tebikwatagana na kyendimu yes nyina ebirooto byange yanyina gye neeyagala okutuuka bonna abaana basatu ba dadi omu yes Dora namala naye emyaka 15 16
Yes. Ne mwawukana. Loyalty yanakita. Kiki ekyasinga okunyigiriza? Oli mukazi mugumu. Nkulaba tomala gawanika. Otunuulira ensonga n'ogyekenneenya. Kiki ekyo ekyakusindiikiriza n'ogamba ekimala kimala? Kikuzaayiri ku kinagambye ku character yange. Saagala kulaba muntu nga anyiga omuntu. Era kinuma saagala kulengera muntu nga anyigiriza omuntu. Nze simanyi kunyigiriza. Oleka abantu ne baba. Kati waliwo okunyigiriza byasijja kubyogera. Naye nga manya waliwo okunyigiriza nga wemba nga nsuubira 70 ndabika nali nfuna 30. Natwala obudde n'enkirowoozaako. Nga 40 yonna togifuna. Exactly. Naye ne ngamba buno bwongo tebulina kuba ku kino. Ne ngamba Mukama mpa amaanyi. Nasaba. Natwala ebbanga nga nsaba. Ngamba mpa obuvumu nkikole. Kubanga nyinza okuba nga njagala nnyo naye kino si kyennyina okubeera. Si kyekirooto. Kigenda kutta character. Kita character. Buli obanga omutima gwo si musanyufu gwenyigirizibwa character eba efa. Kati amaanyi gange tegali mu character. Character enyamba okumakinga sure nti byennyina okukola mu lunaku mbikoze mbitambula. Character enyamba okuba nti ngenda ku TV ne smilinga newe mbanga tebyatambudde bulungi. Character enyamba okuba nti nsigala ngenda newe mbanga ndaba sinaba kufuna kyenjagala. Kati character bwefa kitegeeza mba nfudde. Dora. Yes. Na kusomako ko mu mpapula z'amawulire ng'ogamba wejjusa okuzaala mu musajja omufumbo. Bwe kiri. Era sikikyusa. Kati amagezi genina kati. Singa genayina mu biseera ebyo. Ndooza sandi kikoze. Naye tetusobola kyusa plan za Katonda. Mukama asindika abantu ne bagenda ne makomera naye nga bagenda kuvaayo nga bateredde ate bayamba abalala. Mukama akozesa abantu olw'ebigendererwa bye. And I love my children. And I respect the father of my children. Yeah. Yes. Njogera naye bulungi. Njogera naye bulungi mu ekitiibwa. Cause ayinza okuba naye yali mutume nga yatumibwa. Simanyi baana kibanabeera nkya. Omunava mu world leader. Omunava mu Jeff Bezos. Bagagga b'ensi eno. Omunava mu omuntu nga ayina kikyagasse ku nsi. Kati ngamba nti Mukama wakola bubi. No. Omufunirayoko ku budde n'alaba ku baana. Abalaba. Atwogera ekirungi muntu mukulu. Si muvubuka muto. Abalaba. Because omwana alina right okulaba taata. Sikkiriziganya na butalaba taata. Era ye mutima gwakimanyi nti no sikirina mbuzibu wadde. Yes. Obulamu bwa single mother obusanze otya? It's hard. You have to do things alone. Yeah. We're not taking a decisions that we're not ziriisa. We're not taking a decisions that we're not ziriisa. Like? Kati olaba nti omwana gundi atandise okukyukamu olina okugamba nti kati ngenda mukola ntya. Mutereeze tolwawo tolayinga nnyo ku bantu. Bumenya naye ate bukuyambako okuba ki nkiyite ki oba omujagojago. Bwe mba ndowooza emirundi 10 bwe mba ndi single mother ndowooza emirundi 4 mu dakiika 3. Naye bwe mbanga obanga olina g'omanya agenda okukolera ebintu tolowooza nnyo kiri awo. Naye olwokubanga pressure eba nnyingi. Exactly. Olwokubanga pressure eba nnyingi obwongo bwo bukola nnyo. Olina kuba buli driven oba oyagala oba toyagala kubanga omanyi tewali agenda kukuyambako kulowooza. Kyenkirabyemu. Yes. Obwongo bukola nnyo. Olowooza nnyo. Oyiya nnyo. Obanga musajja. Oyiya nnyo. Ate bisinga ne bikola. Kakati dadi w'abaana atuwaayoko ku buyambi. Aleeta. Bwe twali twakawukana yali yanyiiga. Tebabyagala. Yali akyagala mbeerewo naye nasalawo nenvaawo. Naye nga tatuukiriza. Bannange simanyi lwaki obadde ola. Omusajja akukuumira awo naye nga takwagala. Kati ekyo simanyi ndowooza luusi kiri mu butonde bwabwe. Ndowooza olaba gataliiko mufuufu ge tulengera buli lukya. Naye ate waliwo abakola ekituufu. Story yiya awa version ndala agamba waliwo ebyamukwata. Naye era obwongo bwange bwali bumaze okulaba nti nnyina kyenziba kyesijja tuukako. When was taking the decision. So neewaayo nga sadaka nenumya omutima gwange nensaba Mukama
nagenda ne mu depression. Yes, nagenda ne mu depression. Naye namuyitamu. Ate nga bw'okola nagenda ne mu depression. Emirimu gino gye tukola omulimu gwa TV gwetaaga ng'oli soba. Yes. Bw'okwasaganya otya embeera eyo Dora? Oli depressed ebintu bya family. Abamu tebamanyi but natuuka ekiseera nga mutima gutendewaliddwa naye nga tewali amanyi. Nga tewali amanyi. Nga Mukama yampa obuvumu obwo. Era mulimu abantu banyinya bali mu mbeera eyo naye nga abantu tamanyi kye bayitamu. Nagenda mu depression nga nsobola okubeera mu nju nga ninga eyawunga. Nga ninga eyawunga kati nga ndi wa kwegendereza nnyo. Ng'oli mukambwe. Ndi mukambwe nnyo. Abazadde bange nga nabo beeraliikirira. Baganda bange nga bagamba tugende tukobere ku Dora. Tugende tulabe. Olwo ng'abaana obalina? Yes. Omanyi wabanga oli mu depression teweetaaga kubeera nnyo n'abantu. Oba abaana abo bayina engeri gye banyiiza biki. Weekanga omukozi ekintu nga tomanyi. Tebaaba kuggyako. Siwulirangako kulumya baana bange. To an extent eyinza bakola kibi. Omukwano nyina mungi eri abaana. Nga nagambye nze nayagalwa. Yes. Era omutima ogwagala abaana guli mu nze kennyini. So twasabanga nabo. Baana be baana bajja nakuwa hug. Bagamba, Mami, you don't seem okay. What should we do? Are we making a lot of noise? Bakufaako. Like, kubanga nzize mbafaako. What should we do? Just say, I think you should bring Mommy's shoes. Alabika tali okay. Blessing, nagamba, no. We should get out. We are making noise for her. Bategeera. Be baana be bamwe balabanga oli happy. Basanyuka. Newe mbanga ndi mu nju nga waliwo ekintu ekinkoonye. Mu ddakiika eba abantu seeko bonna. Mu ddakiika egi. Ningamba banange ekyo ekyo. Mu ddakiika egi. Baba bantuseeko kati depression ekivaamu otya? Kusaba ekisooka nasaba ekirala endowooza yo nakyo kikulu. Mindset obwongo bwo bulina okuyambako. Bukuyambako ogivaamu. Kati olina okukkiriza kyekisooka. I wasted a lot of time obudde bwagenda naye tonnafa. Waliwo ekisobola okuddako. Then nekirala ogambe olina okukkiriza nti nakola ensobi wano kati Mukama ampa amaanyi nneme kukola nsobi endala. Gwe wokkiriza kyanguwa. Bw'otakkiriza kwe kutawaanako. Tugamba nti yanyiiga n'atabuka teyakukolako fujjo ng'abasajja abalala we batera okukola. Singa yali azimanyi. Era ye ndowooza watuula tasobola kunsayira nnyo musango. Ensobi ze zisinga yali azimanyi. Actually namutegekanga buli ssaawa mugamba kino ne bwe kiba bwe kiti time egenda tuuka nga tondaba. Maybe tekitwala serious. Namugamba kino nakyo kiri bwe kiti naye buli bonomenya ebibegabega byange oyinza obutafuna Dora gwasiima. Like namugambanga mu bigambo byange naye ndowooza nga alowooza byakusaaga. Kubanga eyo nebbanga omuntu agamba alagawa. Ng'abantu abaana bonna avaawo atya. Baana basatu. No. Namutegekanga mu talk yange. Naye nga takkiriza. Ndowooza yalowooza sikisobola. Kati n'abasajja bonna abali eyo oyinza okuba nga oyagala omuntu wo naye muwulirizeeko tomumenya nnyo. Ekitonde ekikazi tekirina kumenyeka nnyo. No, wadde ssente tuzikola naye tekirina kumenyeka nnyo. Then n'omuntu akwadde obudde tolowooza nti aba musiru. Aba ataddeyo obudde obwo kubanga akwagala. So tokikola. Bw'alaba nga waliwo ekintu ekimumazeeko emirembe kitunulemu mukyogereko. Dora. Yes. Onansonyiwa omanye ebigambo byo. Omuntu wabiwa obudde afunamu ekyokuyiga. Yes. Era mitima gy'abantu bangi gyoyinza okuba nga okutteko. Statement eri gye wakola eri strong nti nejjusa okuzaala musajja omufumbo. Watya ng'omwami ono mukyala wo ono I'm sorry okumuleetamu naye kati mwali mufuuse family bbiri. Oba yali atya okubeera nga alumye eno ng'alina okusalawoko mu nsonga z'okuwa obudde muki ebintu ebityo. Kati olaba bwe mwakatandika okweyagala mbate buli omu tannamanya maanyi ga munne. Bwe mugwa mukwano oli atandika okumanya nti Judy ayagala nkole bwe nti naye nga kigenda kunkalubirizaamu naye tekiyimiriza Judy kubanga ayagala mukolera ekyo. Naye asigala akyagala. Judy alina kyayagala kyasaba. Naye ate gwe olaba kikalubye ndowooza wajjira friction mutandika okwonoonagana nti mbaako nange kinjagala kinsaba ng'omuntu ate oluusi ne kikulemerera olw'embeera. Naye sisobola kugamba nti yali tanjagala. Yali akwagala. Era nga bonna kwakyogera. Nti akwagala. Yes.
nenga tetakola bonako akugamba kwagala era nga kugamba linda mutu gina kukijaterera linda mukijaterera yes mulimu bye nalabiranga kebirala bisobola kwogera wano yes naye nga ndoza bulimu abano obunafu bwe naturally muyinza okuba muri character zanjawulo naye nga character yono naawe ekulemeredde nga tokikola lwa kwagala naye nga ekulemeredde. So mukwawukana kwamwe temwalimu nti famire ye eri ebiyingiddemu? Nedda. Mukyala we yatulemesezza? No. Kyali wakati wammwe ababiri? Wakati waffe ababiri era asagala kulimba nti nyina obuzibu bwe nafuna bonna ku side eri. Ate nange lwakuba abantu tebatumanyi nina omutima gwange si mujoozi. Omuntu asobola okulengera omuntu nga tamumanyi. Omutima gwange sijjawo nvuluga omuntu. Toteekawo mbeera. Okuteekawo embeera nti kati kola bwoti lwaki tokola bwoti biki kuba essimu biki. At the back of my mind olina omanya nti buli omu muntu. Nali nakigwamu. Wakigwamu tomanyi? Nali nakigwamu naye nakimanaginga. Namanaginga. Wait Dora. Wakigwamu tomanyi? Muddatinga. Wamanya? Namanya nali kaana kato. Nali kawala katunga nakava ku university ngubungu wange yofoka sinze kulavu yokka. Kati ebijirako nesibifaako. Kuba ngenda okola bwenti mbifeeko. Nga ndi mu baana. Okitegeera? Kati era n'abantu bonna abali mu mukwano. Aba abagwa mukwano bakyalina chance nti ogwa mukwano biki. Obwongo bwo tebugenda nnyo na love yokka. Wabeewo byetoloddewo nga nabyo olina okubifaako. Olyoke osalewo. Kati nasalawo nga set ebyetolodde byonna siri wadde focus. Nga ndi kimu nti I'm in love, this is what I want, I'm in love. Obwongo bwange mu biseera ebyo kwazi yanfuna ndi kawala kato nga nalinga mu myaka 2 awo kati saafaayo kituufu. Ndoze banafu tukeno ngalowooza mbwe nsijja kuba Rose. Wadde wamanya nti mufumbo naye ng'okiyisa kuno kungulu nga tokigenda deep. Kyewunyisa n'okwewunyisa nti nali simanyi nti ate naalaalirayo. Ekyo nakyo nali sikirowoozezzaako. Naye laavu eyo ogimanya emyaka egya 23. Oba otolowooza nnyo. Ayi n'abakugamba obanyiigira. Era abalamu bawusi badduka ewaka mugamba agenze n'omusajja naye nga oba mu nsobi. Naye nga obwongo bwo tebulaba ekyo. So kwengamba nti singa nga bwe ntegeera kati kale kati ninyo tuli ku Hotel Africana. Twakoledde wano ku Hotel Africana. Era simu eno efuukidde ekizibu kale kati kangikwate.